Nkubuuzizaako muganda wange, nze Kapalaga Bebe. Njagala kujjukiza, ndi wano okujjukiza nti supplementary budget e Uganda mu mbeera eno yayise ya biliyoni 280 era ku ezo MP wo ng'ayinako miliyoni aga. Bannange, simanyi oba eggwanga lyaffe linaatuukako ne libeera nga omuntu alumirirwa munne. Mu kiseera kino ng'abantu bali waka tebamanyi kyakulya, abantu baaguma ne bamalako ennaku 14. Oli n'agamba nti kangume, ne basula enjala ne basulirira obuugi ng'amanyi nti 14 bwe zikasita ziggwako, abalala wasigaddeyo 3, wasigaddeyo 2, wasigaddeyo 1. Ne lutuuka ne bazongezaayo. Kiri understandable, obulwadde bukyaliwo, tetwagala bantu balwale and all that. Naye wakati mu bantu okubonaabona bwe batyo, wakati mu kulwanyisa obulwadde, omuntu n'asalawo n'abba akawunga. Naye mmwe bannaffe kiki kye mutya? Mubeerako ddi ne Katonda mu myoyo gyammwe ku kiseera nga kino ng'abantu bali bubi, banyiikaavu, n'obba akawunga n'ogamba, oli n'agamba nze emiwendo n'ateekako mirala abbe, obuwunga ne baleeta bufu n'ebijanjaalo babbe. Naye nga ssente zifulumye ez'omuw'omusolo. Omuntu ono abonaabona kati, avuga booda abonaabona ali mu nnyumba, asiika paani, akola ku akeedi, abonaabona yasasula omusolo. Kati ye ali mu nnyumba abonaabona, omukulu yaapanga ndiddewo ki, ndiddewo kaki wano. Bannange, mufuna ddi mmwe ku nsonyi n'ogamba nti kati kino ekiseera ky'abantu, abantu bali bubi, katubaddize buddiza so si kubba. Supplementary budget yayise. Supplementary kitegeeza nti waliwo budget already yayita, eno bongerezaako nnyongereze. Buli kaseera mu parliament bajja ne bayisaayo supplementary, mutwongereyo bwe ziti, mutwongereyo bwe ziti. Naye nga buli kimu bagenda okukola budget nga babajetinze buli kimu, bagenda ogisoma nga bagambye nti kino twetaaga kino, kino twetaaga kino, kino mu masomero twetaaga ssente bwe ziti, mu malwaliro twetaaga bwe ziti. Naye buli mwaka wabeerawo supplementary budget. Okay, ey'oku mulundi guno eri justifiable, waliwo ekizibu ekinene ekya COVID. Kitegeeza COVID tugenda kuddira ku ssente ezibaddewo, budget eyayisibwa, tuyiseewo supplementary. Walaba ekyasooka, baasooka kutugamba tugenda kuba billboard, ng'abantu bali waka baabagoba dda, naye bagenda bakubira billboard. Ekyo ne mukirwanyisa. Kati tugenze ku level nga MP wo agenda kufuna miliyoni aga, naye nga bali ababaka 400, nga buli omu agenda kufuna miliyoni aga. Miliyoni 2 MP zagenda okufuna zigula obuwunga, kubanga tulina obuwunga bwe tugenda okugaba bwa miliyoni ndowooza emu, busawo 2. Obusawo 2 ye miliyoni emu. Kati miliyoni 2 kitegeeza obusawo 4. Kati sooka weebuuza obusawo 4 obwa 5 bw'obanga ogabye obusawo 4 obwa 5 ze kilograms meka? Ze kilogramu 4x5 ndowooza 20,000.
ze kilogramu 2,000. Kati kiro 2,000 bw'obanga buli muntu omuwadde ekkiro emu, kitegeeza abantu 2,000 baba balidde akawunga. Kale tugambe omuntu omuwa 5,000, omuwa kiro 5, mu 2,000 abantu bameka baba balidde akawunga? Naye oli azikutte, nalabye nga sipiika azidifendinga. Actually sipiika yeewadde ekyokudifendinga ssente ezo kubanga ababaka baadde bakubagana nga buli omu ayogera kikye, tugenda zikozesa mu kino ne kino, noono n'agamba nedda tugenda zikozesa mu kino ne kino. Tebamanyi na baazibaweeredde ki. Kyova olaba sipiika yagambye mukindekere nze nkinnyonnyole. Naye nga ssente ezo muganda wange emiliyoni 2 oba biliyoni bannange kikwasa ennaku nti ne mu kiseera nga kino eky'okugrivinga omuntu abeerawo nga ye alowooza nzibye ntya. Nze nsula Kasangati, omubaka owange bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu yambuulidde dda essente agenda kuzikwata azizzeeyo aziwayalinga ebbaaka ziddeyo gye ziva. Omubaka wo bw'aba nga tagenda wayalinga ssente ezo zidde gye ziva mu making accountable mubuuze zaaki. Naye nga ssente ezo zigenze okujja, waliwo ekintu ekigenda okuyita. Vidiyo eno mugizzanga. COVID nga gweddeko waliwo kye bagenda okuleeta kiyite. Mu bwongo bwange nkiraba bwe nzibiriza bwe nti nkiraba ng'omuntu asoma mathematics nga I am a mathematics student. Bwe mbala bwe nti nenkola probability nenkola equation zange ndaba nga waliwo ekintu ekinene kye bagenda okuyisa mu maaso awo. Kati baabasasudde. Bwe kinaaba tekiyise well and good. Naye bwe kinaaba kiyise manya baabasasudde. Naye omubaka wo mubuuze nti essente ezo wafunye zaaki nga tuli mayumba. Abantu bali mayumba. Gavumenti yeewaayo okugula buvunaanyizibwa bwayo okuliisa abantu. Neegamba egenda liisaako ba Kampala n'aba Wakiso. Paka ne kati Kampala taggwangayo. Naye wiiki 2 ze baalina kubanga korona yalina kuggwayo mu wiiki 2. Yagenze okuggwayo nga bakaliisaako 10%. So nga ate kitegeeza kati singa abantu abo 90% baalyaki mu ezo wiiki 2. Because ideally baali bateekeddwa okugaba emmere abantu bagirye mu wiiki 2. Kati wiiki 2 ne ziggwako nga bakagabirako ku bantu 100 nga bakagabirako 10. Kitegeeza ku bantu miliyoni bwe ziba 2 nga bakagabirako abantu nga 5 ndowooza. Kaakati bannange abantu bwe baba miliyoni 1 bakagabirako 10% be bantu 10,000. Bwe baba miliyoni 2 be bantu 20,000 ze baakagabirako. Kakati bannange mmwe eggwanga mwagala abantu balyagale batya? Bannange mulimba. Eggwanga lyaffe mulitukyaya ate nga tulyagala nnyo. Tubeera n'eno gye tuli ng'otolowooza gy'oli naye olowooza wammwe. Naye abantu onoozibiriza buli lwozibiriza bw'oti ng'olowooza kubba. Muyina ebigundi bijjudde bwe biti. Abantu bali mu kufa njala. Ng'owulira bulungi ng'oyingirako kaluumu bwe kati nga kajjudde ssente. Naye ng'ogenda kufa ozireke. Bakusimireko bwe bati.
kayinki ku ttaka. Kama ataasa eggwanga lyaffe. Naye bantu mmwe mutandike okwetegereza eggwanga ekyo kye mwagala libeere. Ekiseera ky'olimu kati weefumiitirize olowooze ekyo ky'oyagala okubeeramu. Nze Kapalaga baby.